Those are parking out. Wow. bali kujja mu kitundu okukkiriza obuvunaanyizibwa pulezidenti bwe yakwasa tuliredde okukolagana naawe awali obuzibu bwonna tubeere nga tumaliriza mu mirembe. byogera mu Luganda segura distribuida. Agora minha gravidez kiri wali side eno ku gate side eno ku gate so kwetudayo eri era hone bajja kubalaba
Kaloko nama yumba kamisbabu. Okay. Katole. Yenna background yonna eri wano mu detail ne bwe sigendako okubanga bwe nambise chairperson Faizo tuyasasula mande nka Shafik wano wonna faizo yasasulawo naye nga tewali wakafumba family oyogedde ku kitundu mande wali wa mande naye wano wonna wali Shafik wali waje Maimuna yamusasula ssente era y'omu ku baagaana ananga kano kubeera nga amusasula oyogeddeko ku mande ogenda kukirekera Faizo nakino mbadde njagala nze siyinza kulimba minisita nti Maimuna namu interest ze yaziwa Faizo Mukasa Nabuuma naye bantu tebakyogerako ku lipooti yaabwe. Edwin Benessa, and I'm the Deputy RCC for Nakawa Division. Initially, when I got your communication, Honorable Minister, I took the initiative to liaise with my district to ascertain the boundaries. So consequently, we realized that Sabbath University is within Kampala Central, whereas the land in dispute is in Nakawa Division. But I invited my brother to be part of this very noble cause, so that this matter is brought to rest. I have a very strong conviction that you are carrying a message that will help put this matter to rest. I was here with the chairman earlier today, but he had a complaint that he was not mobilized in time. And the reason for which mobilization was delayed was premised on the fact that we didn't know the boundaries. But all that has been settled. Our people are here, they are at peace. We await your message. I welcome you to Nakawa Division. The security team is on alert, led by the DPC Kira Road Police Station Division. He's here with us and he has been here with us since morning. The general public is equally here, eagerly waiting to hear from you. I may not have much as the RCC of this division, given the fact that it is you who has a message to deliver to these people. Allow me therefore to take the singular honor to invite you to communicate to the congregation. So ekintu ekirimu obusiraamu n'ettaka tubyawule nazo omusiraamu kyenzala bakola obabuulira nti there is a difference between omusiraamu chairman mpuliriza waweza oluwo omusiraamu neki n'ettaka netuba nti eno Muslim community naye ng'ate Muslim community mulimu ba members abakaanira kuki ku ttaka Muslim community mugizewa ebbali tugende ku dispute eyaki ey'ettaka rabbi zidni ilman waruzukuni fahama Allah musaba okumanya omusabe n'okukola ki n'okutegeera osutulwa no ku mazima. Doctor is my mentor mu line y'amaanyi nnyo ne mbafunye ekizibu ki mu guidance agikola ki agimpa. So ntwala omukisa guno wano okwebaza Benessa RCC Kampala RCC Nakawa okubeera ntusobodde okubeera tekirabikalabika RCC wenantusaana olinga ngobawo wenantusaana olinga akola ki naye ffe wetufe tukola ki ffe tubaanirize era ntwala omukisa guno okwebaza RCC Benessa okuba nti yantasikirize naŋŋamba eba central jangu obeerewo eba naka tukole ki twanirize bakama baffe. So yensonga enkulu etuleese wano yokka naye mu intelligence tufunye wano tienkaayana zino ziruddewoko naye enkaayana ezibadde ziruddewo enkaayana zino mbadde muzimala n'antalo ote olinza owanga ne kubaako omuwanguzi ogwo naye oyinza okufiirwa omulwanyi woogwo nababeera nga muno bafiiriddwa wayinza okuba kuliko omulungi agoberera naye olwokuba mu resolvinze mu ntalo. So the doctor of land is here. Tusaba atulungamye ekirungi byayise mu mitendera gyonna wa General Rusoke wa Madamu Fiona wuno wano sinza kuba na kigambo kyenyiza kwogera ku nsalawo y'awantu nga bammentazi bange babiri bombi bali luddawa bali wano. So nze kyandibadde kya mukisa mulungi nnyo akazene kazze wa muganda wange to allocate land which is owned by either person or authority. This land here was owned by the Uganda Land Commission, so it was not available for the district landlord to give to any person or authority. So that's why I'm cancelling it. Number two, the surveying. Our officers in the ministry, they have the surveys, and the district landlord should utilize those surveys to find out what belongs to them. Number two, also Uganda Land Commission, they should have a register of their land, the data bank, so that this kind of confusion doesn't happen.
Number 3, I've directed that immediately our surveyor should come and demarcate the land that belongs to the community, the Muslim community, and then the land that belongs to his burden, because 2 entities have been identified as own this land. But there is a portion also which belongs to Kaizo Mukasa, that one also should be there. And those are going to be identified by the surveyor. So those are the directives, basically. I've relied on the findings of the report of the State House Anti-Corruption Unit, which I've read publicly here, and everybody understood it. So it's a transparent document, well done, catered for interest of everybody, and I've offered also to supply a report to everybody. Yeah. B. That the land, former plot 54, Naggulu Drive, now plot 54A and plot 3, belongs to 2 entities, with one part belonging to Isbat University, having acquired it from Silvano Agwakane, who had fully compensated the occupants, and another from his Bahudini Muslim community, the Rwega family. Era ndagidde kino kye kiba kikolebwa nti ettaka erya puloti 54 Naggulu Drive kati eyitibwa 54 plot 54A ne plot C bya entities 2. M is Bat University, endala Muslim community. C. That the title in the name of Ms. Bahu Dini Muslim could be cancelled by Ms. O'Hara, since it was premised on understanding that we are in possession of the whole plot. Whereas not. Ekyapa kino ekya bano ba Muslim kino kuba abo bafuna ekya byonna so nga baliko nako part. Lwekyo ekyapa ekyo kyonna kyo kisazibwemu, bagidde kisazibwemu, oluvannyuma save ejja kukolebwa abo basigazeeko ekyabwe n'endo basigaleeko ekyabwe. Ekisooka, that the irregular dealings in the land by Kampala District Land Board in 2011, land which was under the jurisdiction of Uganda Land Commission, and including forcefully taking over of already compensated land by the Rwega family, and the multiple transaction by various individuals was illegal. Ekikolwa kya Kampala District Land Board mu mwaka ogwo gwa 2011 okudira ettaka eritali lyayo erya Uganda Land Commission ate n'erigabira neyeewa obuyiza n'erigaba ne bakolako ne transactions endala, it was illegal and void ab initio. Kyali kimenya amateeka ate nga kifu. N'olwekyo section 59(1)A as amended of the Land Act applies. Eyo transaction never nga yamenya amateeka. In the disputed land by processing title while the land was under the jurisdiction of the kati Kampala District Land Board yakola ekyapa ku ttaka eritali lyayo, ettaka lya Uganda Land Commission. Article etteeka lya constitution eno natambudde nayo tezogisoma naye kati ekuba eyagala kujja naye article bw'onoogisoma article 2:4 ya constitution egamba nti district land board shall control, hold and allocate land in the district which is not owned by any person or authority. Nti district land board ettaka eryo eritaliiko nannyiniryo, eritaliiko muntu, person or authority, kyokka lino lyaliko authority ya Uganda Land Commission. N'olwekyo ettaka lino teryali available for the Kampala District Land Board. N'olwekyo era yamenya ne teeka eddala eya section 59(1)A of the Land Act. Ettaka bwe libaako authority or person teribaawo, kiringa ng'oli n'akutuuza ku mmeeza kitandika okulya naye nga tekuli mmere. Kakati ono gwe
bw'otuula n'ogamba nti n'ettaka lyange naye kyokka nga muteeka teriiwo oba omaze ebiseera mapping kimewe muli department surveys and mapping mbalagidde mbangu ndegerawo n'okutandika leero bajje mangu bakole survey eya plot 54 Naggulu bayawulowo eri plot 54A nene ddala plot 3 immediately that our Isbat University immediately occupies land while the accuracy of the boundaries being ascertained by the Ministry of Lands, Housing and Urban Development in order for the university to start immediately on the development of this land. The Aba use bad university immediately amangu ddala kati bana bakamala okuweterayo batwale paati eyaabwe era nga njagala olunaku luno nga terunaggwako oba enkyanga lutandika aba saveya basatenga eddala wawe bakoma nabaye abalala wawe batandikira oluvannyuma tubayambe saidi zombi okufuna ebyapa.